Mu mboozi yaffe eya gavumenti tukusisinkanyiza bannakalungu abasalawo ennusu okugiyiza mu kwasa amayinja. Bano balaba nga abazungu basentambi mu nsozi ne zibanguyizaako omulimu nabo ne bayiiya ekyokukuma omuliro ku mayinja. Okuligiisa kiddwa kunene bugingi osobola kuliteekamu nemala essaawa 4 oba 6 n'eriteekako oba eno nesobola okugyamu embale oba kyetuyita ennyafa neryabika nga ndikubawo. Tubasinkanye mu lusozi lw'Ekyaggunda mu ggombolola y'Ebukula mu Kalungu. Wadde nga omulimu gw'okwasa amayinja wandigusuubidde kwettanira abasajja bokka naye n'abakazi b'e Kalungu tebatudde. Buli lunaku bawukeereza nkokola ne bambuka mu kirombe gye basiiba nga bakakeza ennyondo ng'amaloboozi gaazo ge gakwaniriza ng'otuuseeyo. Beekokkodde olw'emisolo egibasolozebwamu ne batabakolera nguudo. Batusaba layisinsi kati ekkubo ly'oyiseemu olirabye tusasula layisinsi buli mwezi naye ekkubo liwomogose ebituli. Abalombe beeronda mu ssentebe abakulira nga Gerard Wanja annyonnyodde nti ekyabateesawo akakiiko kwagala bamanye buli muntu omupya abeegattako. Agamba nti wadde tebasasuza mupya ng'atandika naye bategeera gy'ava nga ne bwatuukibwako obuzibu babaako we batandikira. Tubasabira olumwenda nga muntu oba ebiboogerako gye bavudde kwerosa ezo era okulagira ddala naffe ofuuse kasitumu wa muno omukozi waamu tusabayo kasende ng'omutwalo okuyingiza mu kitabo ane bw'oba ofunye obuzibu tuba twakuggyeko ennanga muntu n'otaggyeko ennamba yo. Agamba nti ekirombe kirimu abakozi abawera 7 ng'amayinja ge gababeezaawo. Muno mulimu abakazi n'abasajja nga bo abaana abasoma babakkiriza mu luwummula mokka. Naye oluwummula bwe luggwako tituddamu kuganya mwana n'omubaddako yange era oluwummula luzzeeko. Alambuludde nti basula nannyini ttaka gattako eggombola ne bongerako obutonde bw'ensi. Landiroodi okusinziira w'oba okubye emmotoka yo bwe bafuwadde obeerako era k'omuwa zikalimu akkaanya. Ekyogasima kale kiba kyetagisa era budyo ekyetagisa nnyo maanyi era kale tukozesa amabaati nga gano ge tulina wano ng'oteekamu n'okuba n'olijjayo. Esperance Niyoshaba alaze omumalirivu nti yejjusa kwasa mayinja kuba gamubeezaawo n'abaana be. Omuntu nga tewasoma nga gwoba ofunye nga gukuwa ekyokulya ng'ogenda nako. Niyoshaba kubulya bwagafunamu ssente ne byazikozemu okwebeezaawo n'abaana be 3. Endyako empangisa ennyumba abitwala okuna alibye nange emiryange. Ye Dorothy Kwagala agamba nti amayinja tannageeyagaliramu kuba akyaganoonyaamu kyakulya kyokka. Kino akitadde ku maanyi amatono g'alina agatamusobozesa kwesimira mayinja songa n'entuumo alwawo okugiweza. Mayinja nze ofunamu kyofunamu abakazi tetulina bulungi maanyi gaffe matono okusinga abasajja bo. Abasajja be basobola ennyo okubaako nekibajjamu nnyo eky'amaanyi. Ate Maureen Nabawanga agamba nti akyakozesebwa nga tanneefunira kirombe kye. Bankozesa mbadde nkolera babadde bansasula. Naye agamba nti okwasa amayinja akwenyumirizaamu nnyo. Okweguliramu wentudde n'okuzimbako akayiro. Agambye nti olusozi luno alwetwaliranga ekibuga Kampala gy'akeera okunoonya ssente kubanga ekyalo tekibeerekamu. Entandikwa yali nzibu naye kati namanyira kuba kati era we mmala ennaku 3 nga ndi mu kyalo nga siyingiza nga sisuubira nti olw'omukaaga nayingiza 10 mpulira nga nina ekizibu. Wabula Nabawanga annyonnyola nti okwasa amayinja kukaluubiriza ng'otandika kuba weekuba engalo n'okukusala. Alaga nti bino yabiyita mudda nga n'akasana kati tekakyamulemesa. Waba omupya akwata kumpi nnyo naye oba omanyidde osobola n'oddisa mu bbanga n'olukuba nga liri mu bbanga lyokka ng'azobitadde. Ye Rita Nannyonjo maama Namuli amayinja ageetwaliranga muzadde kubanga agafunamu. Nnyo abaana bange basoma nnyo bulungi nnyo. Tewejjusa kusiiba musana. Sejjusa. Nannyonjo abakyala banna amagezi nti bwe budde obw'okwekolera kuba yasiba mu lusozi nannyuka ne ssente. Mukyala alinjiridde ez'akameeza ajja kufuna ezo ez'akameeza. Naye byanalowoozaako okukola ng'omukyala ebisinga obungi tajja bituukiriza. Linda ekitundu ekirala ku bantu bano ku ngeri gye bafuna mu mayinja. Senda buli baagala alina
yakusakidde guno ku Lwabukedde TV agafuna.